ekirabo. Singa abadde nyina oba kitawe, it would have been understandable at school. Naye yatugambye musajja we. Ekyo kye twogerako ffenna. Ekirabo ky'emmotoka ekyaweereddwa Ariana Ssebunya kitabudde ekitimba kati ensonga eriwo etambula buli omu gy'ayogerako. Obuzibu bwaki bwa mmotoka yamuweereddwa oba omwana gwe baawadde emmotoka yabadde akyali omuto myaka. Teriiyo omuntu wa sayizi ya Ariana Ssebunya boyfriend asobola kukola ssente kumuwa mmotoka. Balina kuba ba sugar daddy, balina kuba nti adetinga abasajja bamwenkana myaka ate nga muto wa senior 6. Abantu abasinga obungi wano mu Uganda ne walala wonna abantu tukkirize oba tugaane kati balya nnyo ku mibiri gyabwe. Kyovola b'ensomesa y'obusiraamu yagamba omwana wo obuwala nga tomanyi mulimu mutuufu gwakola ng'agenda bugenzi ne yeeyiya n'aleeta ssente. Ssente eri haramu eri ggwe omukyala maama oba taata okulya ssente eyo. Okitegedde bulungi nnyo. So eby'emmotoka tubiraba weebiri bitambula n'ekyokola kiyinza kuba ki. Kuba this time kati obulamu no balancing bw'otunulira n'obulaba. Okitegeera. Naye babira tebabawadde ebintu by'amaanyi. Era ababakwana abantu abajjanga ab'amazima ababaagala ennyo bakomekereza babamenye emitima. Abamu ne bavamu okwekyawa. Oli n'agamba bwe ndabanga nnaadiiringa naawe onaakeera ku makya nonneebakako mpa ssente bwe ziti. Bangi abaana bali wano ku app wadde mukyali ku Ariana Ssebunya. Bangi abali wano ku app nga tubamanyi bulungi nnyo n'ensi bamanyi nti emirimu gyammwe gyakweryamu. Mpe 5 mpe 10 mpya mpa 2 kitisinzira by'omu level gy'abeera aliko yengeri nzo okubeera ng'afunamu ssente. Oba kitegeera. Omu yabeera nakola statement n'agamba temwegomba bintu bye tulina kuba temanyi ssente wa gye tuzijja. Oba kitegeera. Ekintu ekiri very right and correct. Abasinga onyi bakozesa numbers bite gye balina ne bateekayo videos mulabanga bakola ebintu abanyumirwa obunyumirwa. Naye ng'ate bali mu business, they are marketing themselves. Okitegedde. Naye ekyokukolera kikubula n'ogamba ye ekyokukola kiri ki. Buli omu akole kyayagala Katonda yaliramula. Ariana yafunye emmotoka tugambe congratulations tugambe batya. Yevuga Mark X boyfriend oba mukwano gwe yamuwadde emmotoka Katonda yasinga okumanya. Byebyo ne bangi muli kuno muli kuye neje emirimu era gye mukola. Wa P70 mwamulabe yabadde agamba nti Dokita Gundi bamukyala omwami Dokita singa akola bwati n'aba nfuniramu wano bwe bitembera bwetyo bwetambula. N'ekyo kukola twesabire Katonda tusaasire.